Of course ngabo mmanyi tusobodde okuwandiisa abakandidate bangi naye abakandidate baffe abamu bafuna ebizibu ebyenjawulo. Twalina abakandidate 425 fenga NUP betwa identifyinga era ne tufulumya empapula z'abo ne tufulumya enkalala z'abo abantu bakandidate baffe aba NUP. Wano mu Buganda candidates baffe ku MP twalina 100%. Bukoto Central twajogerako nnyo candidate waffe ekituufu ye Ntamu Alex Kalinzi ye candidate ekibiina gwe kyawakadi mukimanye nti twalina lists 2 nga bwe twakola ku local government neera kubanga akakiiko kaffe kasooka ne kafulumya list esooka. List eyo ne tuwa abantu omukisa okwemulugunya ku process n'ebirala bwe bityo. Kakati abantu bwe baavaayo ne beemulugunya constituencies 9 bakandidate abasooka okufulumira ku list eyasooka ne bakyusibwa olw'ensonga ez'enjawulo kubanga awamu twalina okusindika teams endala ku ground awalala ne tuddamu ne twebuuza ku bantu ne twetegereza marks ze bafuna mu vetting n'ebirala bwe bityo. Kakati ekibiina ne kifaayo ne kifulumya list esembayo era Ntamu Alex yafulumira ku list eyo. Oyo musajja Kivumbi yakozesa olukujukujju mwena mwabiraba tetumanyi yajingirira atya n'akeera kyetulowooza nti yakikola ng'ayina akakwate bali bakwatagana n'akakiiko k'ebyokulonda wano era bwe tukoze report eri CID tubataddemu bonna era ne tubagamba banoonyereze ne kakiiko k'ebyokulonda kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti omuntu bw'ojja ng'oze kwewandiisa kye tuyita pre-registration oba pre-nomination ojja n'ogamba ekibiina ky'ogenda okugirako bonna bakola pre-registration ne baleeta ba supporters baabwe ne babateekayo. Kyotegeeza akakiiko k'ebyokulonda kale tekasobola kulaba tono yawandiise NUP nono yawandiise NUP. Sisuubira nti oyo Kivumbi yawandika NUP ku pre-registration kubanga yali akimanyi talina tiketi eyo. So akakiiko k'ebyokulonda kujjukujju ne kakeera ku makya nnyo oyo n'akeera ku makya nnyo ne bamuwandiisa candidate waffe yatuukira ku ssaawa 3:30 n'asanga nga bamaze okunominatinga candidate omukyamu kyetuvumirira ennyo kubanga tulaba nti waliwo conspiracy wakati w'oyo n'akakiiko k'ebyokulonda era kyetwakola bwe twategeezebwa ku nsonga eyo immediately ne tuwandikira akakiiko k'ebyokulonda nze kennyini nesitula n'emitinga mwami byabakama ne tubagamba already tukyali mu budde obwa nomination lwaki omuntu omukyamu tavaayo ne tuteekayo mutuufu ne bagamba ate kati tuli busy tuli mu kugoberera ensonga zonna za nomination mu ggwanga tugenda bikolako nga nomination ziwedde. So tubalinze tulabe step gye batekinga naye tuvumirire ekyo nnyo ekikolwa ekyo kye yakola kyali kibi nnyo kubanga yabadde comrade waffe tubadde tutambula naye Kivumbi naye ezo si values zaffe nga NUP. Boba tofunye kadi ya kibiina tosobolera ddala kuvaayo gwe n'ogamba nti ogenda kweforcinga ng'okozesa obumenyi bw'amateeka okozesa okujingirira n'okucupula n'ogenda ne weewandiisa nga candidate wa NUP. Naye mu byonna njagala mutegeere nti bano baali bakozesa olukujjukuju nga bakwatagana n'abakakiiko k'ebyokulonda era tusuubira mwami byabakama okuzzaamu abantu ekitiibwa mu kakiiko k'ebyokulonda mulina okuvaayo ne mukangavula bano abantu kubanga oli bwaba yakola ddiiro n'ateesagana ne returning officer n'amugamba nze ngenda kukeera ku makya bayisaa 2 mbeeraawo kumpandiise mu bumenyi bw'amateeka guba musango mu kibiina kyaffe omuntu alina kaadi y'ekibiina okuwagira independent kiba kikyamu gwe kubanga wafuna kaadi y'ekibiina kubanga tubadde tubiraba ng'abantu abamu tebafuna kaadi kati bano abafuna kaadi ate n'osanga babawagira batambula nabo ekyo kiba kikyamu era kiba kivoola amateeka naye n'enkola ya multi-party dispensation yonna kubanga oyinza okubanga gwe katugambe oli candidate waffe ku bwa MP naye nga walina bakansala abamu be wali toyagala naye naawe abantu abamu nga bwe baali tebakwagaliza kaadi y'ekibiina njagala okkirize ti abasobola okugifuna ku mutendera gw'abakansala be bafuna tiketi. So kikukakatako gwe nga flag bearer waffe ku bwa MP nga ku bwa LC5 chairperson ku bwa kansala okutambula ne bakandidate b'ekibiina bokka. Kikyo kyasibiddeko kati kino kyasibiddeko okusooka nze ne pate yange twahaddeyo okwemulugunya kwaffe mu kakiiko k'ebyokulonda ku byaliwo naye ekyamazima nkyalinze bivaamu wakati w'akakiiko k'ebyokulonda ne pate yange
mu kutuula kwe bagambye okugenda okubaawo. Nekakasa bulungi nnyo kadi yampeebwa, amawulire ne gakolebwa namwe mwennyini ne mugakola, ate era ekyenkiza ennyo Bannabukoto Central ne baaniriza Ssaabakunzi w'ekibiina mukadde wange Comrade Honorable Abibu Buwembo, nankwasa bendera mu Bukoto Central era nampa obuvunaanyizibwa obukunga baganda bange tubadde mu leesi tukolere wamu okulaba nga tujeewo yeni yaffe eya Bukoto Central. Kakasa bulungi nnyo buli muntu yenna yakiraba oba abadde nga akiraba nti kadi ya NUP ya Bukoto Central yaweebwa Jamiru Kivumbi, ate era nkakasa nti ekyo ekibiina kyekinsuubiramu ngenda kikola kubanga ndi mwesimbu eri ekibiina, ndi mwesimbu eri president wange, ndi mwesimbu eri secretary general wange n'akakiiko k'obukulembeze kaffe ak'okuntiko, naye ate ekyenkizo ndi mwesimbu eri abantu ba Bukoto Central. Nkakasa nti eddoboozi lyabwe n'omukwano n'amaanyi ge batulaze mu kukula kwaffe, nkakasa nti banninamu era nabesuubidde nnyo okulaba nga nkola ebyo bye mbadde natandikako okukola nga sina mubaka wa paalamenti ne bakama baffe aba National Unity Platform okunteekamu obwesige okumpa kadi ya NUP. Olunaku olwaleero newandiisizza ng'omubaka wa Bukoto Central ku kadi ya NUP. Nkakasa bulungi nnyo guno omulembe gwaffe abavubuka, omulembe gwaffe abaana b'omulembe omutebi nga tukulemberwa Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, era nsuubiza bakama bange nti ngenda kukola ensonga ezo ze mbadde nga nnwanako mu Bukoto Central emyaka 5 gye maze ku ground. Mbaddemu n'okulwanyisa ekibbattaka ekibadde kifuuse baana baliwo mu Bukoto Central, nwanye nnyo n'ekikukusa baana bannyinaze baffe batwala ebweru ne bafiirayo okulaba nga nwana bakomyawo, ebyo nangenda kwongera okulaba nga mbirwanira, naye ate ekisinga obukulu ngenda kubeera nnyo musaale mu kulwanirira ekigambo ky'enkyukakyuka okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe. Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu atukulembere tutereeze eggwanga lyaffe munansi yeyagalire mu nsi ye, oba oli awo aleme kubeera mu mbeera ebundabunda na byonna byonna nga bwe tubiraba. Ndafuba n'okulaba nga mbeera omu ku abo abavubuka ab'enkizo mu ggwanga Uganda ababalafubana okubeteekawo enfuga eya demokrasiya munansi w'abeera nga ali entitled ku ggwanga lye n'okufuna ebyo byaba yeetaaze ewataliiwo kusosola nga tulaba mu buweereza obuliko. Awo nno nkoola mwenna abavubuka bannange luno olugendo lwe tulimu lwaffe okulaba nga twenyigira mu bukulembeze okutereeza eggwanga lyaffe. Bwe tutakikola ani agenda okikola? Kubanga kyawandiikibwa bulungi nnyo nti abavubuka yemmwe abakulembeze ab'enkya ate n'olw'enkya leero. So tusitukire wamu tutuku ffenna buli omu alwane kyasobola okukola tulina okutereeza eggwanga lyaffe ku lw'obukulembeze obulungi ennyo. Nze bwe nakola petition yange nasaba results za ground kuba nali nkakasa nti omuntu gwe bawadde kadi musinga ground. Nze era singa bampa makisi ezo saalize mu kalulu, naye olw'okuba tebazimpa kyekyandeeta mu kalulu kyandaga nti waaliwo ebitagenda bulungi. Naye kati bannamasaka tebajja kusalawo because baagala service. Nze era President munoonyeza akalulu bulungi nnyo nenoonya akange n'abantu abalala bonna abali ku umbrella. Naye nze nkimanyi pate yange ejja kusanyuka kuba obuwanguzi ngenda kubuleeta 2026.